Polisi Mayugenge ekulembeddwamu DPC Irene Acheng akulira okunoonyeza ku buzibu emisangalane yayibazibwe ne RDC Elijah Madoyi bakutte omusuubuzi Yunia Komukyayi ne Mugalira oluvannyuma lw'okugula ebijimusa gavumenti yagula okugabira abantu ku bwereere. Ono nga mutuuze ku kyalo Kityerera Mayuge bamukwatidde mu ggombolola y'e Malongo. RDC Madoyi agamba nti gavumenti yabaweereza ebijimusa ng'eyita mu pulojekiti ya Oil Palm wabula baafuna ba coordinator be bakolagana nabo mu buli ggombolola ng'e Malongo baafuna Shafik Jonathan eyakwataganye ne banne abalala okuli Moses bali luno Kirya ne Sadala ne baguza omusuubuzi Komukyayi ebijimusa obusawo 18. Kati bwe twatandika okugaba fertilizer ono twafuna challenge ta abantu baffe omuwa fertilizer ajja neyewandiisa abamu ne bafuna fertilizer agula sente nyingi agula mitwalo oba 14 15 bwe bafuna abala bagenda batunda mitwalo 2 mitwalo 3. Buli kasawo bakamuguziza emitwalo 3 ng'ate gavumenti ebugaba ku bwereere oluvannyuma lw'okugula buli kasawo emitwalo 14. Madoyi agamba nti Komukyayi yakwatiddwa wabula abamuguziza ebijimusa bo badduse era poliisi ebanoonya. Waliwo omwami omu yabadde mu bubbi buno bamuyita Balulino Moses Kirya yabuze tali kulabika tumunoonya n'omulala bamuyita Sadala bona be bayambyeko oli munnaabwe Shafik okulaba nti bakwatagana batunde omukyalo no fertilizer tubanoonya. Omukwanaganya w'okulima ebinazi mu Busoga Charles Rubandi agambye nti gavumenti yasalawo okuweereza abantu ebijimusa eri abantu okubikozesa mu nnimiro za kasooli soya n'ebijanjaalo ng'eno bwe balima ebinazi. Mwidi bulungi nti okulima ebinazi byatongolezebwa mu Busoga nga bijalimbwa mu district 5 4 n'amayingo Mayuge ni Bugiri aye era bamala bakoba nti nga abantu betakateka olima ebinazi katubawe ebijimusa ebikola mu nnimiro edaduuma ed'ebidandaali ni soya. So tugire nga tukwadya programu eyo twawandisa abantu mu biketeze ebyendawulo mu district ago okwongera okuta essuubi mu bantu bazeemere mu maka gaibwe. Lubandi agamba nti bafuna ba coordinator magombolola ag'enjawulo wabula kibyewuunyisa okulaba nga bano abaweebwa omulimu gw'okugabira abalimi ebijimusa n'abantu abalala batunda ebijimusa ng'ate bya bwereere. Twajanga tutangamu ba contact persons abaali bakulemberwa abantu betwawandisa mu butongole okukolagana ne beerusi bandisa abantu mu byalo eyo okujanga bata abantu abo mu system gye tukolesa ogaba fertilizer. Tugire nga tukikola kiri munamayingo kiri buli wantu aye ekinewunisa nti wane Mayuge tugire nga tufuna okusomozebwa nti abantu tuli bamba ku gavumenti yatamu omutwe yaba wa fertilizer abwerere bamukozese mu season eno ate tukajja mu maaso ne season eno tujakola. Aye kitu twewunisa nti abantu abandi bali kitwala kya kuzaniraku nti bali kwekobananga n'abantu abandi mu byalo eyo bagula fertilizer ku bantu n'abantu abandi batunda fertilizer nga baliguza abantu abandi batwala mu bikado. David Kibuuka yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.